abantu bamwogerera kati yawandiika yasooka nawandikayo ebigambo nga bina namala nabiweereza mu group tulina group ya Boys Cemetery agamba mbadde njagala Ritah ne Bruno mukolemu oluyimba mu bino ebigambo yasooka gamba Katonda bwakuwa yasooka nawandika ife kuva dda tubadde wamu nga wootulaba ekya Boys Cemetery Junior Shalom twasooka na program ku YouTube then tuka tukola ekibiina kya Boys Cemetery so yasooka nawandika when God bless kati Katonda bwakuwa teri ayinza kukulemesa nga Katonda akuwadde so netugenda nga tubikyusa mpola tubikolamu oluyimba ekuvaamu ero oluyimba lwa Kibaluma Hujaja Bless No Man Curse Tamala ali bulungi tugenda tumunoonyeza mugole twagala ave ku lujja awo afune tosobola kuba MP ayagala nti kuba MP nga tolina mukyala twagala mufunira omukyala Kampala tumuleeta MP waffe yes Tamale Junior MP Kampala ajja akabonero kabiriiti ate komedi muno gwe muyita komedi no Tamala agenda singa nga mumuyita komedi mwekuma agenda balabikiranga komedi naye kuffe kiri serious era tugenda noonya akalulu ka candidate waffe era nkimanyi teri ayinza kuwangula era bwe baba omuntu yenna yeegwanyiza okwesimba ku kifo kya Kampala mukwano tugenda kukuba akalulu n'enkoonennywe tuleeta MP waffe Tamale mirundi esiniya kati kuba erya junior twali mugyeko eri musika kati esiniya ekika kya Tamale kijasigala nga kikakye nga Boys Cemetery twamugamba tazzaayo bigambo kubanga eri famire ye bagenda ku meetinga mu kuziika bagenda ku meetinga ku mbaga family meetings era abaana bwabazaala balina obbawa amannya so ffe twamugamba bali tobaddiza era tobulaba Tamale tabaddizanga talibaddiza talibaddamu talirwana na famire ye akola bibye yes omukyala nze ndi omukyala oyagala kunkaddiya kundibya toyagala mutoyina saawa eno ndi focus nnyo ku byenkola ne music wange naye nga maaso awo bana waliwo omukyala ndi babuulira simanyi olabako abyata mu social media mwava nogamba Vanessa okubanga alina omwana wo tekitegeeza nti akowunyiza nawandikako erinnya lyo bamu abakiteekawo nze njogerera abantu bangi njogerera abantu bangi ebintu ebisinga byempandika ku peegi yange tebikwatagana kunza iyinza naye mwe bannamawulire temunaba kuntegera ate mujja kuntegera nze njogerera abantu bangi bafaani bange mba mboogera balina ebintu ebibabeera baŋŋambye obba wange sebibeera byange nze siina muntu gwe mpandiikira nti mpandiikira ono okuwandika ku mukazi omuwandika kajja kubanga nga mukazi wange naye siwandika ku mpandiike wandike ku muntu ate nga muwandikirako akasemba Vanessa ngaasosobera ku social media munange Vanessa ki oyo yennyini mama wa anti nze nzaafuga obulamu bwe sifuga bulamu bwe siri bbaawe so simulinaako right mugaana kubeera ku social media nkola byange nga naye watasobola kuŋŋamba kukola byenjagala naye akkirizibwa okukola byayagala kikyoyinza okugamba Ritah Kaggwa essaawa ku byonna byeyayogera emabegako interview gwe kubanga oyagala kuwa bantu relevance ngamba Ritah Kaggwa simumanyi Ritah Kaggwa tomumanyi yavaayo n'ayogera bingi nnyo mbu yaweerera omwana nabiki nakati yamuweerera agamba mbu yaweerera omwana si yamuweerera oli munamawulire genda okola ebisaaki obulungi yamuweererako bbanga ki ebyo tobimbuuza ebyokuweerera omwana wa naye nga Ritah Kaggwa tomumanyi simumanyi manyi ba Ritah Kaggwa bangi kati simanyi gweŋŋamba blogger nze siri ku internet nnyo nina badimini abahandolinga peegi zange ebya internet sibimanyi nnyo naye Bruno Boys Cemetery twakubye ekikumba simumanyi mwagala kuwa Ritah banaye yenna ayagala okuyita tombuza ebibuuzo bya kisiru mbeegayiridde nja kuviira n'ekibuuzo kyo ombuuza ebibuuzo bya kisiru mbeegayiridde